ngambwa nti fuutuka wano otambula ogende. Ebiseera ebisinga omuntu bamugoba bamuwandiikira nti nkugobye. Baleete ebbaluwa kwe nawandiise nti nkugobye. Tewali muntu yagobeddwa. Era tewali muntu gwe manyi nti ajja kudda. Awulira ng'ayagala okukoma wajja akole. Sina mutawaana nabo. Niyo always bo bagamba nti wataddewo amateeka ate ge mutaatandika nabo. Wataddewo contract ze mutaatandika nazo. Andi kati bo twatandika nga mbayise nti mujje mukoleko wano. Kye baagala okutambuliramu paka. Mulimu time wetuuka ng'olina okuva mu kyobaddemu kino ekyekyana ekitongo ogera kukola ekintu ekiri serious. Kati bo nga bo baba bawulira nti nno okubayita nti kati tugoinga professional. Olaba ne beguba mupiira. Mulimu ko musanga nga musamba mwawo. Naye mumanyira nti nno mukuze kwega nti abazannyi balina contracts. Kati olukyeki bo baagala babeerewo nga tewaliwo teeka limukwata nti lwaki leero wazereeti nga tewaliwo kimugamba nti lwaki olwanyi ne munno tekisoboka. Mu buli ngeri wabaawo amateeka agafuga omuntu nti gundi ne gundi ne gundi bali answerable ewoono. Yes, kyekyo bo kye batayagala. Tugamba ate tebagoberera amateeka ga kampani omutambulira. Doli tubadde tetulina mateeka gatutwala nga tukola bukozi nyinza noga nti ensasula gye mbadde mbasasula ebadde nga yabwa Sseruganda n'omuwaayo. Leero kye njagala abeerewo ng'amanyi nti nfuna omusala bwe guti, nsasula NSSF, nsasula pay as you earn, sente zange ziyita wano, nzifuna buli nnaku za mwezi bwe ziti, nzifuna bwenti ne bwenti. Kyekyoka kye mbadde njagala. Yes. Wali we mwali mutandika ku ntandikwa mateeka kigudde bateekawo n'ogamanyi kugenda kukolera ku ekimu. Kati era amateeka gabaawo naye nga gaagwa Sseruganda agagatali mawandiike tosobola geesibako nti gano. Kitegeeza time etuuka nga weetaaga amawandiike. Kati omala okuregistaringa kampani noga nti am under a registered company. Olubiba bikyuka byonna eri chapter ng'ekulozingibwa nga mutandika empya. Kati bo okuyingira mu chapter empya kye batategedde. Waliwo ebigambibwa nti ne banno bewasigadde nabo mwabayita emabega bwemwe ne mukola ekibiina ekipya ekitali Bizonto Comedy era ne mukiregistaringa mu URSB kati nefuuka limited. Bo nabo ne basalawo bakole ekyabo kyebayita New Bizonto Comedy. Tewaliwo muntu n'omu gwe nnyinza kugaana keera nkya kuggulawo kike. Bwe mba sisayininze naye waddembe nnyo okugenda n'atandika ekikye nga bo baatandise ekyabwe ne leero era yanga Janti Zonto bwakiri nkyanaga nange njagala kukola kyange. Intaneti eno nnimiro nnene buli muntu afunako obufunyi waga nti nze kanteeke wano akange n'atandikira awo. Bafaani weebali bo balaba kizze era bajja kubagoberera. Abanaatukyawa bajja kutukyawa kubanga nabo babadde ne bafaani baabwe nga batulaba ku lwabwe. Sigaana kyokka naffe tulina abaffe era abasigadde ate tulinawo n'abalijja eno abatanyizigidde n'abatanyigidde eno bo bagamba buli omu gyali tujja muwakirirayo. Kyekyo Jjajja Zonto yagambye nti gwe toyagaliza nkulaakulanya era toyagaliza na muntu gw'okola naye akulaakulane. Ekyo kiri kitya? Ekyo kibuuzo si kyange kirina kugenda eri abo abasigaddewo. Bw'olina okubuuza nti owa omusajja gwe mwasigadde naye lwaki mwasigadde naye nga tayagaliza. Ekyokubiri Jjajja Zonto yawandiika wanga asaba omulimu wano nti namuyita buyisi nga Sseruganda ne mugamba omanyi jangu okoleko wano. Najja kitegeeza bw'aba teyawandiika bbaluwa nga namuyita mu mutima ogwo then omutima ogwamuyita mubi. Ogenze n'ogamba nti luli wabayita ng'obawaayo buwi kaseera era nabo mu vidiyo zaabwe ze baakoze eggulo baadde bagamba nti bw'obadde otwala 60% nga bano abana abasigadde batwala 40%. Ekyo kiri kitya? Ekyo siina we nkimanyi. Kyovola questions ezimu bw'ozibuuza nze oba okoze ensobi baba bwe batyo bakugambye. Then waliwo ali Newton oyo omuntu yasigaddewo yaba amanyi nze ng'amanyi nabali kati asobola okugamba nti ekyamazima naffe twagumiddewo ng'embeera mbi oba nti ekyamazima weetuli naye sayidi eri bweti nene eri bweti asobola okukuwa ekituufu. Yes, kankubuuzayo ekibuuzo mukulu. Kiki ekikola YouTube? Subscribers bajja lwaki? Na content gwemuba mu nteekayo. Senga okola nange
nga gwe content provider nga nkuyambako mu ngeri emu naye nga gwe content provider otwala percentage ki tuba tugenze mu 100%. Era content provider yatwala ekinene. Ekirala buli kintu kibaako omukulu tewali wogendagenda nga wo tewaliwo liida tekisoboka ate era liida tasobola kwenkana naawe kubanga bw'oba okkiriza nti nze nkusasula omusaala oba omaze okukkiriza nti ndi liida nti ndi boosi wo ng'ojja n'oŋŋamba nti manja n'enkuwa ekitegedde kyekyo naye era bw'oba gwe liida tulabye Dr. Tyamale yakulemerera kati ne bano ababiri nabo bakulemerera. Dr. Tyamale ali luddawa yajja neyeetonda dozi. Lwaki yajja? Kubanga nali mubi nnyo. Simanyi awo. Yajja kubanga yakitegeera nti kyeyali akoze oli kyali kibi. Nabano si banenya era bwe batuuka ekiseera nga baagala kudda nze wendi wano. Ekyenjawulo nti Dr. Tibwadda sobola kukola naye abo bwe balidda nja kukola nabo. Lwaki tosobola kukola na Dr. Tyamale? Chances ze namuwaza ggwayo. Bano baje ku chances za bano bakyayina. Waliwo ebigambibwa nti nga gwe omukulu olina obuzibu ng'amaanyi ate toyagala kugambibwako. Okugambibwako muki nga bwe bangambako ku ki ne mbaddamu ntya. Bwe bagamba tukole kino tokkiriza bagamba nti baligestalinga Bizonto comedy n'ogaana. Anti ekyenjawulo kiri kimu nti nannyini Radio Simba eyagitandika abana amagezi mangi agagiyimirizaawo tosobola kujja nkya n'omugamba gwe omukozi eyajja nti wategedde mukama wange ebirango tubijje ku bbeeyi eno bidde ku eno buli muntu aba n'engeri gy'atambuzaamu ekintu kati yaŋŋamba kiri ludda tekiri registered. Saabazonto waliwo ebigambibwa mbwe ensonga z'abakyala zikutabula nnyo bw'era n'omukyala gwe waleeta mu kibiina akoze kyamaanyi nnyo okutabula Bizonto. Saagala tuteeke mwalo oyo mu mboozi eyo lwaki kubanga talina buzibu bwonna takomplaininga sinawulira yamukomplainingako era nkakasa ekyo gw'okitaddemu bw'abanga yanga Zonto yakyogedde oba jjajja Zonto then waliwo question mark ennene naye nkakasa nti tebasobola kukyogera kuba ekituufu bakimanyi ekyo gw'okitaddemu gw'okitaddemu ekyo tekibaddeyo sikisuubira nti bakikugambye. Lwaki obawakanira? Tekisoboka tebasobola kukyogera kubanga ekituufu bakimanyi. Yes. Ekituufu bakimanyi nti ayinza okuba muntu muki ekirala nga nvaako nti questions ezimu zirina amazzi matono nnyo bwe zituuka wano saagala nnyo ku humiliatinga muwala oyo. Omuwala oyo mufumbo alina famire ye alina abaana bw'otandika okukizzamu ekyo nti Saabazonto ye bbaawe nange nina famire yange so buli muntu alina life eyiye ensonga lwaki nkugambye nti tebasobola kukyogera. Mukozi ng'abakozi abalala alina famire saagala kutandika lunaku lukye nga bbaawe atandise okulowooza obulala oba nga nange mukyala wange atandise okulowooza obulala so eyo si yamu ku questions embadde nsuubira. Saabazonto twogere ku luyimba olugamba nti olwaleese Nabe bo bagamba bayimba oluyimba lwa Buganda nga boogera ku Mayiroland gavumenti tetwala Mayiroland gwe ekyakuleetedde okubaguba. Oluyimba YouTube channel ya Bizonto etwa Bizonto Comedy, Facebook Bizonto Comedy Official genda okebere eyo mu Gw'omunaana eyo ojja kulaba nga reposted eyo mu Gw'omunaana ebisoma bega gye lwakolebwa. Nze siri muyimbi sisobola kulwanyisa muntu lwa kuyimba nenewe buli muntu bw'aba anoonya ekkubo ery'okuyitamu alina okunoonya wa we banaamuwulirira tiamanyi senga naakozesa Buganda nja kufuna sympathy nkoleraawo so sina kingi kyankyogerako ekyo. But still era bw'oyogedde ku ekyo naawe kennyini gwe wakuliramu era okwogera ku bintu ebyaliwo mu politics era ekyabaleeterako obuzibu ne babayita ku ssemwayi ne babasiba n'okubasiba gwe kyekyakuleetedde ekyo n'ogamba nti luno oluyimba lw'abano engeri gye mwazzemu ebyo ebyagavumenti. Anti kyenkugambye ate ntokitegedde nkugambye oluyimba ne ku Facebook page ya Bizonto gye luli ndulabye leero nze bujestimenti baluteekayo ne ku YouTube gye luli page eyaffe naye bagenda oduleeta lwateeka eno nga balutadde ewaabwe weeks 2 so kati kiki kye baagala tegeeza bo badde bakola ebintu nga tebasooka kwebuuzaako nga gwe mukama. Seetaaga kuneebuuzaako kuba kiri kyabwe
naye bwe kimala obbalemenya ate tebakinkuba nti nze nkisse. Yes. Bwenga gwe omukulembeze olowooza ki ekibatabudde ennyo? Muntu akuze, omwana akuze ayagala kutandika kiki? Kintu kyokka. Always mbyenfuna bino mu mirimu gino ebyenfuna bitutabula nnyo nnyo. Oba ensasula yo yeba. Bakugambye nti basasulwa bubi. Bakikugambye? Bakugambye nti tusasulwa bubi. Bwe tebakikugambye obateekako kyaki? Omukozi ekimujjayo senga kyekimu ku byabadde bimutawaanya yandibadde akugambye nti tusasulwa bubi. Yensonga ki tugenda? Naye tebakyogedde kitegeeza bali okke. ogambye osobola okubawa omukisa omulala era bakyagwina okulya ku bizo nga basayininze contract. Sikola nabo nga tebasayininze contract. Lwaki? Tebali reliable. Leero we bali enkya tebaliyo kyekyo. Gwe mulimu gwa contract okuteeka mu buvunaanyizibwa. Wangi ebigambo byebisembayo. Bigambo byange. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.